waliwo hadithi eno sheekh gyatuleetedde wano eya abi hurairata radiyallahu anhu ngagamba nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba iyyakum wal hasad, iyyakum mbewaza ensaalwa. Lwaki? fa inna alhasada, olw'ensonga nti mazima ensaalwa yaakulu alhasanatin, erya ebirungi, kama taakulu nnaaru alhataba, nga bwolaba omuliro bwe gukola ki, bwe gulya ki, enku, obanga bwe mulaba omuliro bwe